Ogambo tya Munnayuganda wenna ampuliriza weebale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna. Eddie Kenzo simusanyufu ne Rema Namakula era nga Rema agenze mu maaso n'okuba nti abikola ku lunaku lw'abataata bw'agenze mu maaso n'okutendereza musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya n'amugamba nti weebale kubeera taata omusufu omulungi, taata asinga bonna, abasinga bisajjasajja naye goli musajja kubanga n'ebyokola birabikako, bali abasinga beefuula basajja naye nga mpale nywera miguwa. Lwaki Rema aseninga obubaka buno? Lwaki musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo simusanyufu? Rema agenda mu maaso n'okuba nti amokinga Kenzo ebiseera ebisinga era nga Kenzo wakulaba ne Rema ebiseera ebisinga stede tulaba ebintu bitambula si bulungi. Omwana yavaayo nayagaliza abataata babiri ekirekulaga nti obaoliawo omwana ono ayinza okuba nga bamugamba nti ne taata ye taata. Byebyo ebitambula mu ggwanga. Nzikiriza nkwanize ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamali amanyiddwa Mtantambi James Rich Boy Maxudi Junior Mbonde tamula nange banga lyonna nkusama ekitiibwa mu Uganda mu Uganda ne bweru eggwanga. Webale kuba nti okikolamu, webale kuba nti okivimbamu, webale kuba nti obeerawo ebbanga lyonna. Ngenda kukusaba ekintu kimu muganda wange ogenda mu maaso n'okuba nti weekuuma kubanga coronavirus gyaliwa ddala era nga obulamu si bulungi mu kibuga Kampala. Abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bafa, so n'olwekyo ngenda kukusaba ogende mu maaso n'okuba nti okuuma abantu bo ng'osanitizinga, ogende mu maaso n'okuba nti okuuma abantu bo ng'okola social ogenda mu maaso n'okuba nti okuuma abantu bo olwo nno abantu bo basobole okuba nti bakunyumirizamu. Genda mu maaso n'okusobola okuba nti weekuuma kubanga tukyakwagala okuwuliza, okulaba n'okusanyuka naawe ng'oli mulamu. So n'olwekyo genda mu maaso n'okuba nti weekuuma muganda wange. Awo nno munzikirize nveewo nkugambye amannya n'eddoboozi bampita Ntambi James. Nzikiriza nsobole okuba nti nkutwala mu maaso. Yes, Rema Namakula yagenze mu maaso n'okutyoboola musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo. Agenda mu maaso n'okuba nti alaga nti omusajja kwe yafuna omupya w'amannyo okusinga omukadde. Agenda mu maaso n'okuba nti akuba ebituli musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Musuuza. Agenda mu maaso n'okuba nti alumya musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Musuuza ng'alaga ensinga Musuuza bw'atali musajja owaddala era nga tasaanidde na kubeera taata mu nsi muno. Olunaku lwabadde lwa Father's Day. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula abasinga gumanyi nga Rema, omuyimbi w'eggwanga, one of the best vocalists gwe tulina mu Uganda, yagenze mu maaso n'okuba nti ayagaliza bataata olunaku olwo era nga omusajja gwe yagenze mu maaso n'okuba nti ayagaliza ebintu n'ateekako obumesejja obw'ettabu. Yabadde musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya. Yes, wano nno bino byanyiziza Kenzo n'agamba nti nedda omukyala ono atalina mwana mu musajja oyo agenda atya n'okutendereza omusajja oyo n'amulaga nga bw'ali taata asinga. Kyagamba nze omwana wange yanzaalamu omwana, kyogamba omwana gwe tulina siqualifyinza kubeera taata. Kyogamba Amao Musuuza mwana wa Dr. Musa oba mwana wange yaddala. Njagala Rema aveeyo ambulire olwo ntusobola okuba nti tubitegeera mpola. Ako ke bayita akatengo katuuse mu Uganda. Muganda wange bw'oyinza okuba nti okagendamu, oyinza okuba nti naawe okeefunira mpola. Akatengo kagenze mu maaso n'okuba nti kalumba Kenzo. Jjukira ku lunaku lwennyini olwo Amao Musuuza agenda mu maaso n'okuba nti awishinga Eddie Kenzo n'avaayo n'atendereza nnyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa. Ekikulaga nti obaoliawo omwana bagenda mu maaso n'okuba nti bamukolera ebintu ebyenjawulo n'okuba nti balaga kiki kyogenda okuba nti balaga kiki. Bamukuza ne bagamba nti yadde oli taatawo naye ate ono ye taata asinga kubanga oli taatawo yazaala buzaasi n'ateekawo ate ng'ono taata yatekinga keya. So n'olwekyo amaano njagala okule nti taatawo Kenzo yakuzaalira ddala naye talina buvunaanyizibwa. Kati ono omusajja alina obuvunaanyizibwa muyina Musa Ssebunya era ng'ono ye taatawo waddala. Wano nno kikulaga nti mu kwanjula ebiseera ebyo ebijja nga obaoliawo amaala atandise okuba nti afuna olulenzi olugenda okumutwala nti mukazi mulungi ebyaddala. Kati awo ng'amaze okuba nti afuna omuntu asobola okuba nti amutwala, olowooza okwanjula tebagenda kuteeka wa Dr. Musa Ssebunya. Olowooza
Kenzo tajja kaba mazigoloza Kenzo anayitibwa kumbago baba namuyitanga omugenyazo okulaba ku mwana baba namuyitanga just ngebaida kubanga byatandise dda mwebale kwanti mutambula naffe ebbanga lyonna bampita ntambi kimusalo kiboya Maxud Junior kwanti eva obeera ongena kusaba gena maso kuba nti osubscribing askiza nsobola kuba nti nkoma wano olunaku lwaleero then nkomewo n'amawulire amalala mpola